السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. درس يا في وراليرو سيجنا جسمام إن شاء الله تعالى. mugenda kunsomeramu kubanga tuze tusomeze n'ennyukuta okuva ku alifu mpaka ku yaa'u netu zimikisinga tuzitabula. So ono zirimu order yazo, zirimu mu order yazo, era ino order twasoka kugisoma before nga tunakukwaki ku tabula wango baddo jogoberera. So insha Allah ta'ala nja kusaba onsomeremu okuva kweno ennyukuta mpaka kuki kweno. Okitegedde? Ono batugamba nti the following three lines contain all the alphabets of Arabic in this given order. Zino line esatu zirimu ennyukuta zonna ez'Oluwarabu. Okitegedde? So these are to be repeated. Oyina okuzidingana n'ozidingana okitegedde till the whole of it is learnt in that order. Obirengo zikwata mu order eno. Okitegedde? Amakulu nti alifu neno mpaka kweno. Okitegedde? Nga ziri mu order yazo entuufu. Okitegedde? So insha Allah ta'ala enamba ngeri 0784 165480 jangu nsomeremu insha Allah ku WhatsApp ojokoleki nsomeremu oba 0703 574535 insha Allah ta'ala. Mbasibu de barakallahu fikum, jazakumullahu khayran fi dunya wal akhir. Tugenda kutandika kusoma nnyukuta 2 insha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.